gavumenti ye Kuwait yavuddeyo n'esalira omwami n'omukyala omusango gwa kufa. Babasalidde gwa kufa ng'ekibavunaanibwa ki kutta Kadaama waabwe. Omuwarabu w'e Kuwait batta Kadaama waabwe. Naye gavumenti ye Kuwait yasituse n'egamba nze ndi ku ludda lwa Kadaama, ndi ku ludda lwa Meidi, era okukakkana amazima nga babasalidde omusango gwa kufa. Kino kitulagira ddala nti Kuwait bagenda kutandika okurespectinga omukozi, bagenda tandika okutwala omukozi ng'ekintu eky'omugaso era eky'omuwendo. Singa lino etteeka ligendako mu Saudi Arabia, bannange naddala Saudi Arabia, nga buli boosi avaayo natta Kadaama asalibwa ogw'okufa, bannange Kadaama agenda kufuna emirembe, Kadaama agenda kweyagala. Lino etteeka singa livaayo ne ligendako mu Oman, lino etteeka singa livaayo, Kadaama wonna w'oli ogenda kutandika okuba ng'oliisa buti, ogenda kutandika okuba ng'oyisibwa ng'omuntu, era nga beegendereza nnyo wamu n'okufaayo eri obulamu bwo. Abantu b'e Kuwait boosi oba babboosi bano babadde nga bakozesa Kadaama ate nga tebamusasula na kumusasula. Tebaakomye kumukozesa nga tebamusasula, ne basalawo n'okumutta ne bamutta. Bannange, singa lino etteeka likola mu Saudi Arabia ne balitwala, buli nsi zonna ezirimu Kadaama abonaabona ne balitwala, Kadaama w'oli wonna osobola okukuba engalo. Bannange, mu butuufu Katonda atugamba toyagalizanga muntu yenna kufa, era tosaliranga muntu yenna musango, leka Katonda n'asalawo. Ne bannange Omuwarabu w'e Saudi yasukka. Bannange, bwe tutunuulira ensi zonna Saudi Arabia y'ensi ekyasinze okuvaayo emirambo gy'Abakadaama nga gikomezebwawo e Uganda. Y'ensi ekyasinze okufiiramu Bakadaama ne batamanya bafudde ki, ne bakomezebwawo ng'emitima tebalina, ne bakomezebwawo ng'ensigo tebalina, ne bakomezebwawo. Y'ensi ekyasinze n'okucunya abakozi. Bannange, simanyi na kumanya naye bannange Kuwait yakikoze. Kuwait yakikoze. Nze nali sikisuubira nti ensi y'Omuwarabu esobola okuvaayo n'ebeera ku ludda lwa Kadaama ne batuuka n'okutta boosi okumusalira ogw'okufa lwa Kadaama. Naye Kuwait, era kati Kadaama wonna w'oli walibadde kati wettanira ogende Kuwait, kuba bagenda tandika okuba nti babayisanga bantu. Bwe baali babboosi adde babonyaabonya oba nga batta ne Bakadaama, bagenda kutandika okweddiriza, kuba bakimanyi tuba tulina Kadaama, obulamu bwaffe buli mu mikono gya Kadaama singa tumutta kaba kaweddemu. Naye nga muzikirize, bana evidiyo kangikomye wano, ate nsaba mubeere bulungi, musiibe bulungi, wona w'osinzira okuba nti olaba vidiyozi zange, gwe yakanneeyungako, nkusaba ate obeere nga osubscribinga, olikinga, okomentinga, wamu n'okusharinga, oba onkoledde ekyomuwendo. Kavidiyo kano kasharingirako omuntu ali mu Kuwait, ng'olina omuntu yenna ng'ali mu Kuwait oba oya planning okuyingira Kuwait, atambule ng'akimanyi nti kati gye ŋŋenda etteeka likola. Naye teweerabira nti naawe Kadaama olina okweyisa obulungi ku